enyiriri sitaani azimanyi. Era bwe yali asuula Yesu ng'agezaako okusuula Yesu, kyekigambo ekituufu. Luka essuula 4 wonna yasomanga nnyiriri. Kyawandiikibwa nti alikuweereza bamalayika balikuwanirira, taliganya bigere ebyo kwesitala ku jjinja. Asoma Zabbuli 9:6. Yaleeta ennyiriri awo naye nga ne Yesu azaayo. Yamutunuliza obugagga bw'ensi n'ebitiibwa, n'amugamba bw'onvunnamira ebyo byonna ngenda kubikuwa. Yesu n'amugamba waacha wewe, waacha. Kyawandiikibwa ekifaananyi kyamugamba gwe Setaani ndi ennyuma wange. Luka essula 4:8. Get behind me, Satan. It is written that we shall worship God, Him alone, with our hearts, with all our being. Luke chapter 4:8. Awo nno wentuusaawo wantiisa nnyo. Yesu teyagamba nti Sitaani tagaba bugagga na bitiibwa. Tiyamugamba nti oli kaffere, twala eri obufere, ojjawo ebitiibwa n'obugagga byompa. Yamugamba bugambi nti dde ennyuma wange. Ebiseera ebisinga mutima gwo bwe guyaayaanira eby'obugagga, bwe guyaayaanira ebitiibwa, Setaani yaba akukulembedde. Era ogenda okulaba nga tokyayinamu ka buntu. Osobola okutta otwale ettaka, osobola okwokya akatale abaliwo abavu bagende oteekewo akeedi, oyokyeramu abantu n'ebintu nga tolina remorse. Tofaayo mu mutima gwo. Sitaani akukulembedde, akugabira ebintu, akugabira ebitiibwa. Gw'omusabi nkwegayiridde tovanga mu layini, kubanga waliwo gw'olaba n'ebitiibwa n'ebintu. Sooka weebuuza ebintu ebyo abifunye atya, abijjeewa. Omuntu oyo gwe boogerako nti omugagga si muntu, obugagga abugjeewa? Kubanga tuwaliwo kintu kiteekwa kubanga kikukyusa n'ova mu kifaananyi kya Katonda. Oteekwa ogaggabala naye ng'oli muntu. Omuntu yaani yafaayo ku banne. If you cease to care about other people, then you are inhuman. You have ceased to be a human being. Gagga si muntu, naye munange mba muli awo ng'afudde, kubanga Setaani yajja kubba kutta na kuzikiriza. Kasita omusinza amazima ga Katonda, ebitiibwa abikuwa n'obugagga n'abukuwa. N'oyita abantu nga bonna bakuvunnamira, ng'okuba ntoli motoka ne bazireeta, buli kimu kiba kikuyiraba, akuwa obuyinza obuli temporary. Natyawo nnyawo Luka 4 olunyiri olw'omunaana alaga Yesu mu lw'omukaaga n'olw'omusanvu nti asobola omuwa obugagga n'ebitiibwa ebijjudde ensi eno. Yesu n'atamugamba nti Sitaani gwe oli mufere, olimba biriwa byogaba, wabula yamugamba eki, Setaani dde ennyuma wange. Kati guno omulembe gulimu abaweereza ba Sitaani ng'ate be bapulintinga Bayibuli. Ekigambo ekyo ojja kinoonya mu Bayibuli okikubule. Naye Mukama era tutaddewo mu mulembe guno okubabulira nti waliwo ebitabo ebikyalimu ebigambo eby'amazima. New King James Version, NKJV, yanjawulo nnyo ku ka good news. Ka good news ako nabagamba that totally sad news. Ennyiriri bazimazeemu, endala bazikutuddeko. Era bw'oba okutte Bayibuli w'omanyira nti eno nfu, ojja kulaba nga yo tegoba Sitaani. Luke chapter 4 verse 8, bikula Bayibuli y'oluzungu gy'olina. Luke chapter 4 verse 8. Bayibuli yo bw'ebanga tetandika ng'egamba nti get behind me Satan, nfu. Gikebere, ninze mmwe njagala ombuulire.
abalina enfumu wanika emikono n'ey'Oluganda tekaliimu anti bali abakulu be basiponsa basponsalinga Bible societies mu nsi yonna ne baprintinga nga bazza mu nnimi zaffe ng'ebigambo babitoddeko omwavu taba na choice bino byenjogerako Uganda Bible Society ebimanyi ejja kukebera Bible y'Oluganda nga tegamba nti sitanidde ennyuma wange waliwo ebigambo bye bagenda bajjamu awo ne mu kitabo ekyo kyennyini ekya Luka essuula 4 olunyiriri olwokuna Bible gye bakuttemu egamba nti omutaba mulamu na mmere yokka neekomaawo gikebere eyiyo Bible gye bakuttemu egamba Luka 4:4 Yesu n'addamu nti omuntu taba mulamu na mmere yokka full stop biwedde kitegeeza nti babyewo obugagga kubanga Bible entuufu eteeka ogamba nti Yesu n'addamu n'agamba nti omuntu taba mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva eri Katonda. Olabye Bible ze mulina munnange ebigambo ebituufu ebimu mu ebiri ebirala tibiriimu. Kati kebera ate version eya New King James Version oba Old King James Version eri yennyini ezenga etambula okuva ku yasooka mu 1600 nga bavunula okujja mu Hebrew Aramaic okujja mu nnimi endala n'okusinga okuzza mu Luzungu bwe baali bakyusa ebyasooka bateekamu ebiramba. Kati ab'omulembe guno abalina ssente za Setaani kubanga nkugambye azigaba n'ebitiibwa abigaba n'obuyinza obuli feeke abugaba yensonga lwaki olaba nti eggwanga lisobola okugamba nti teryagala bisiyaga ng'erya Uganda kubanga tewali kalungi k'osobola kujjayo ng'ogyeko okuba nti okyokola kya bujeemu ojeemedde Katonda weekumidde wekka geyeenayo naye neemukunnyonnyola okwa bulijjo ayita mu kabina talina bujulizi